graduating. This is just the beginning. You are a star in the making. I am proud of you. Shine bright. Oh, thank you. Kuzaala kujagaana Bebekulu awezezza degree eziwerako mu nnyumba ye yasooka ali ya mutabani we omukulu endala yino ya mutabani we omutono ya graduatinze okuva mu nursery okugenda mu primary amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media ano ku SMX media twebaza nnyo ba SMX media subscribers bannange mwebale nnyo mwebalire ddamu abatufuula kiki tuli yensonga lwaki tukola stories buli lunaku naye nneeyongera okujjukiza nti wano ku SMX media stories zaffe tuziconverting ekyo kyose jalekerawo kiyimba kubanga buli lunaku tufunayo ba subscribers abapya nabo mbeera nina okubeera nga mbategeeza ti stories zaffe wano tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi so gwayagala stories ku YouTube ezitanywa nnyo data ngenda kusaba osubscribing ano ku SMX media update season nazo nawe ojja sigala ng'ozifuna naddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda nawe alina business oba product zonna z'otunda oli waddembe okubeera nga ocontactinga SMX media ntulaba engeri ki gye tuyinza okubeera nga tumarketinga mu product zo oba ebyamaguzi ebyo kasita obeera nga toli mu nkola z'abafere kasita obeera nga by'otunda obyekakasa omusawo w'ekinnansi pastor ne bashehi abalombeddwa bambi temutawaana kubeera nga mukuba wanene ku SMX media kubanga nyinza obutasobola kubeera nga mbayambako mu ngeri ng'eyo badde nkyakutegeeza ku mamizu oba mukyala wa Bebekulu omu bwati Zuwena wamu ne Bebekulu bali mu kubeera nga basaagambiza okubeera nga degree endala eyingidde maka gaabwe mutabani waabwe omukulu naye abeera ne asitula mutabani waabwe kubanga wadde omusajja omusanze n'omwana asigala mwanawo omukyala omusanga n'omwana nawe asigala ali mwanawo Eddie Kenzo we yasanga Rema Namakula we yasanga Eddie Kenzo ng'alina Maya yasigala mwanawe we batu nabo ne batandika obulamu obwabwe ne bazaalayo Amal kati ate ne Dr. Amuza we yasanga Rema Namakula already ng'alina Amal Amal yasigala mwanawe paka nabo we batandikawo generation endala nabo ne bazaalayo aliya so wekito ekikwasaganya so ngamba munera mutabani waabwe wadde mutabani wa Bebekulu nera siri wasigala mwana wani wazubona nsubire ekyo kitegedde so Bebekulu bambi asagambiza naye mabeganga ajjanza okubeera nga omanyi eno stage nno nayo nzibu kuviika mulwadde abamu mugiminizinga abamu temugiwa respect fe abatono abakolako ku NLE National Living Examination katantu bagenaga nawe SMX tokisussa NLE mwe mwakola PLE ne mukola USCE ne mukola ne UCE nefa abantu abasoma ddala abaana abakenkuka ife tulina certificate za NLE National Living Examination goba badde tokimanyi nkimanyi batono nnyo wembeera nga sinze nzekka mu ggwanga erya Uganda eyali akoze NLE naye abasigadde mwenna temwakola NLE National Living Examination mwatandikira ku PLE Primary Living Examination nera mu ggwanga lya Uganda yonna ng'ogaseko ne ba MP ba blogger bonna ba musician bonna abantu abakenkuse abasomye nsuubira mu Uganda muno nzenzeke yali atudde NLE nere ekyo ekibuzo kyali special bakiwanze nzeka kati gwe nawe obeera wakana ngo wakola NLE inawe jayo bukakafu oleete wano ngambe mbu SMX ddala kituufu nange nakola National Living Examination awo tubeereyo babiri naye nga sofa kyemmanyi mu Uganda ndi munzenzeke akola NLE ne bana nabo bali mukola ne bagraduating nga olaba muwala wa Rema Namakula wamu ne Eddie Kenzo naye ya graduating ato ya graduating na mu time mbi nnyo kubanga ye time ya graduating na munnange twatanzinafu okubuusabuusa amatikirage kubanga time eyo pandemic we ya hitting coronavirus we yajja mu ggwanga erya Uganda yali akatumalamu nga twakatandika emyezi 3 gye batuwanga 2 ejja lockdown nga gikyatulimu bati tugenda okulaba abaana ate owa Rema Namakula yenga graduating ate by that time na binene by'abaana okubeera nga basomerawo abaticha waabwe nga kati we musoma mwabadi mu ggwanga erya Uganda mukimanyi naddala balina abaana abali biro wa P7 okudda wansi mukimanyi bulungi nnyo ti abaana abo basoma naye mubalaba ku matya nga baweese ebbaaga mu kusooka nange neebuuzanga amasomero bagaggala abaana tebali mukubeera nga basoma ne bano abaana benda bamukubo nga baweesezi baaga abali muleeya bo babeera bagenda wa nakizuula luvannyuma nti ne minisitule naye ekimanyiko nera yabakkiriza atiisa abasomesa osigala nga basomesa abaana naddala obeera osobulina access ey'okukokinga omwana yes basigala basoma so abamu basigala nga basoma so ne Rema Namakula yakozesa eri opportunity yasooka lwadde abantu baali tebannababeera nga bakifuna nnyo ye omwana waabwe yasigala asoma era bw'atyo n'akola ndowooza online NLE
simanyi oba amal wakola NLE n'otuula ebibuuzo online then nosobola okubeera nga bakutikkira omanyi nakati ennaku zino n'abatikkira agamu gagenda beera nga gali scientific ga online osomera online ne bakutikkira online tebinyumaamu wadde tebinyuma nsoma ntya nontikkirira online zembeera njagala wali eri mu kidaala abazadde bajje mikwano gyange bajje si kuntikkirira ku Zoom ani gwotikkirira ku Zoom wadde nsomedde ku online mbeera njagala ontikkirira ebyaddala naye nga mama Zuwatu atulaze omwana wate bambi n'abeera proud kubanga atugambye bambi si byakumala gatikkira mbu omwana bamutikkidde asobole okubeera nga afuluma nedda ono omwana asobola bulungi nnyo okusoma omwana wava mu primary as in wava mu nursery nga tasobola bulungi kusoma bintu n'osuubira mbu ajja biyigirira mu P2 P3 awo nno obeera okagudde omwana oyo ajja beera tasobola bulungi ku pronouncing bintu ebyo oba kusoma bigambo bimu naye ono amuwadde n'okumuwa okumulaga amunera yes ekintu akisobola akikoleredde yes nga asobola bulungi nnyo n'okusoma bambi ffe tukwagaza birungi byereere nze owali ekintu nga kisanyusa omulala siraba lwaki ate nze mbeera nkuba emimiro abo be baana babagagga neera abo bo balina ssente neera abo basomera amasomero agabbe munange tokuba mimiro nze waneno nga ku SMX Media nsigala mbagamba yagaliza naawe osobola okubeera nga okola ki bakwagaliza gaba naawe osobola okubeera nga oweebwa so wotayagaliza nawe toliyagaliza wabo naawe olizaala owuwo bajja tandika mukubira mimiro n'ogenda okulaba nga ebintu bikudidde naye wano ku SMX Media ffe tugamba congratulations eri omwana wammwe musobole okubeera bambi nga mumuyozaayoza ate mu encouraging osobola okubeera nga asomera ddala afuuke ekintu ekigasa waneno mu ggwanga erya Uganda amanyi ddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.